zifuuse ezibu ddala mu bigambo bya security muwulidde obuzibu bw'amaanyi neewuunya nti bwe tutuuka ku biseera bya ssekukulu wabeerawo okusoomooza okw'amaanyi nnyo naye olunaku luno teruliko kwe kutuzzaamu amaanyi tewali mbeera ya lubeerera bw'omanyi ekiseera ky'oyitamu. Abakulembeze baffe mukakkane mubeere beetowaaze mu kukulembera abantu, sikutta sikuyiwa musaayi simukagwa gaasi, ebyo byonna biraga byakwekuluntaza. Tetulina bwetowaaze ono nga mbasibirira entanda emirembe naddala nga tumalako omwaka guno ate tuyingira omwaka guno tubeere beetowaaze mu byonna bye tukola. Ebintu okuyanja mu biseera ekiro abalabanyeko ebimu obutabanguko mu maka okujogagana obulyake omuntu kulaba nti bembeera n'amaanyi nze mutuufu obuseeku n'obunafu ng'olyalira otolina kyayinza kussaamu ngalo ebyo byonna byoleka nti tulinga abasibi b'ekitambaala. Olwaleero tusabe Katonda nga tuyita mwana w'Omukama waffe Yesu Kristo atuzaaliddwa otunuulire mu ntubonna omulabe gw'ekitiibwa kya Katonda. Tugenda naffe nga tutambula ku kisenge kya nnyinimu nga bwenategeezezza okutambula eggwanga nga tunyiisa eddoboozi erigamba nti ssemateeka gwe tutambuliramu yaggwako. Ssemateeka ebeera ndagaano eri bantu abasazeewo bakulemberwe. Ffe abawooleza eggwanga lino okutambula okusukka ku bulamu bwaffe n'obukulembeze bwaffe akaseera ak'okuddamu okukola endagaano empya nga bannayuganda ke kano. The upbringing of children must be done in the light of Christ now. The way how we care for them from babyhood up to the time they can move by themselves. That is also a part of our responsibility. When Christians remember where they are coming from and what God has done for them, the world is committing more sin. So when we celebrate Christmas, let us have that kind of understanding that we are coming from very far. Christmas is about reconciling us back to God. Tuwulira amaloboozi ennaku ebiranga olw'enguzi obulyake corruption ebiri mu nsi ekipattaka mu bifo bingi abamu n'ettaka lya Eklezia oba ery'ekkanisa tebaligalizza. Abakulembeze nga tutadde ebbali politikisi tusobola okusomesa abantu ebintu ebibagasa ebibakwatako. Olinaamanya nti lino ttaka bwe bulamu bwange gemaanyi gange ye famire yange. Awo nja kusoomooza bannabyabufuzi abali wano nti abantu baffe nga tuli bitundu tumanye nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Mbasaba twagale ennyo nnyini ddala eggwanga lyaffe naye okusingira ddala obuvu bwaffe, twagale ennyo Buganda, twagale ennyo Ssaabasajja Kabaka, ate era tumusabire Omukama Katonda amukuumire. Saba ekyo nakyo kikwate kya kikulu nnyo.